The Newsroom, where untold story is revealed. Nze sinze nakoze omukolo mind yumba buulira mu nesonyiwe era kano jja kantemerayo. Sigwe yakoze. Nze sinze nakoze omukolo. Sinze nabadde mpasa. Chosen Becky ne baawe be bakoze omuki. Omukolo. Ekyokubiri nabadde mugenyi muyite. Onfuna? Ziragenzeyo nga mugenyi muyite. Ekyokusatu. Je musirikani abagamba nzijira limbeera. Meya. Sebo. Ebyo nga tubitadde ku mabba. Ofuna otya kadi ekuyita? Omusajja wano yampita. Wasekajja. Yankubira essimu nanga mukama wange. Kusaba ojje obeere ku mukolo gwange. Ate nkuyitire mbitibwe by'ekitalo. N'omuntu omulala omu. Fabadde leka tukuwe ekituufu. The party, the function was so good. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Buli alonda gamba juu. Buli alonda gamba juu. MC Meya. Sebo. Ogamba otya mwana? Ndi bulungi ogamba otya sebo. Oli bulungi. Sina tabu. Kulika ne Meya nze nawe twayawudde. Tetuyinza gatta bintu byonna. Naye gatonna nne. Emmere ne twawula. Gatonna nne nali wagenda naawe. Ne jukira permit yange yaggwako. Kati nga bampa omuntu omu. Kati nga deni wange sika gazati olina permit. Olaba oviira kaawo. Naviiridde kaawo. Awoka. Tewali walala wakujjeeko era tugenda ku basawo tebakulimbira bwereere. Awo kawe wakujjeeko. Awantu wamu butaba na permit. Meya. Kana nina okunoonya omuntu alina okunvuga. Yes, kati nga alina okugenda n'omuntu omulala. Kyovola nti nange saakutonda kantu wadde. Era wedda ndi eyo nkukkuluma ngamba musajja wange. Era ngamba okali edda kadda yadde yandessa kasita bamusabula. Ngamba kaba kunsabulire. Oba oli awo olulala oliiga okutwala defendawo. Ne twatuuseeyo. Mukuliko eyo? Mukolo gwadde musufu. Byatambudde bulungi. Bulungi nnyo twatuuseeyo. Budde nga bukyali abantu badde basuzeeyo abamu. Abagenze ku makya twatuuseeyo wame ekiro nga kiri waawo. Ekyo kyamaanyi. Nnyo. Kolo nga mulungi. Kola abantu bayambadde. Motoka ez'ebbeeyi zabadde wali. Ba engineers. Ba professor. Bonna. Omukolo gwasitudde abawanvu n'abampi abanene gwatusitudde. Meya. Kino kyadde kirungi nnyo by the way. Layirako. Kyadde kirungi. Mukolo gwateereddwamu ssente. Omukolo gulimu ssente tegubula. Olabira ku ntimba. Eddiko yabadde. Endya yokka. Abafumbi bokka badde ba standard. Mukoddomi wange. Okategedde. Omumanyi. Aliwa. Chef Godwin. Ye yabaddeyo. Ye yafumbi. Chef Godwin baneetawo nyikamu. Tata Ethan. Byogedde pozi. Abamukoddomi. Akojja kasalamu ndeka. Chef Godwin kyatukoze. Emmere ebeera waliwo twakatuuka ne basooka bayisaamu laawundi. Eya juice neddako. Eyebifi by'enkoko. Yes. Ensiike.
ate empombo ne ziyitingana wali eri kusawa yama mwekoze bintu tweyagadde twalidde twanywedde naye byonna mwabikoze naye ekiri mu comment section meya lwaki kasajja kankwe meya oli kabi kale munno nakwesiga nze akasajja ako nakalabirawo osajja obwo bwe butyo bwe buba osajja bwe masaka obumpi obwo obumpi abantu nga bakwetise nnyo meya nze sinze nakoze omukolo mind yumba buulira munneesonyiwe era kano ojja kantemerayo sigwe yakoze nze sinze nakoze omukolo sinze nabadde mpasa Chosen Becky ne bbaawe be bakoze omuki omukolo ekyokubiri nabadde mugenyi muyite onfuna ziragenzeyo nga mugenyi muyite ekyokusatu gye munsindikani yabagamba nze nali mbeera oba bintu byali bya ttiimu bintu byali byakulaba mazima tewali ttiimu Ameri nedda ssebo ogyeganye okusooka najja nga mpolereza Ameri olw'ekyali kimutuusiddwako mu mbeera ya lwali tolekawo munno biki bati omukazi afune ebyamagero ng'ebyo otalekera kusigala ng'okyalemezaamu because kyekyoto kya buli mukazi by the way Denny it's everyone kwegamba kirooto ekya buli mukazi kyagala okutuukako kati ze munnetikira bwereere kati munnetise iyo omusajja nga yapositinze Chosen Becky n'amukongratulating Amiri n'ateekayo baka kulika mama w'abaana nkwagaliza birungi Rebecca byonna bigendo lwo dede bikibi byonna n'amukongratulating nange nina gwe nabigamba nga bikuluma naye ngeno amazigo gasango gwe kyobamanya wali omukolo nsinna kunyumiza omukolo gwa district gwadde gwa bukope oni wano ku miko nakulengedde nga tulinga abayingira ekivu nga Chosen tulinga ababba omubbe naye maama twabadde nga muganda wange okulaba nga wali mujonkezi wali nti gwe meya gwe oli mujonkezi wali wabadde owandiika amannya go nga bagamba nga bakubuuza ku social media nti kweri okozesa mannya ki nti gonde nga baddako itawo luno lugodde ku meya lunaggwa luno nga bakola batya babadde balina ekitabo wali bakubuuza account number ya TikTok account name olina YouTube channel n'ogezayogera nti emusimeya nga wadde ojonkera nga bakusitwa badde babawunsa genda abantu babawunse twagadde biraga mu mawulire okukuma ekikitibwa ky'omukolo wangi bano banzunga ku mikolo tebampise era bagamba simambo bantu bafulukinze emmere abewabwere ne balya ku mmere eri abadde agiryako yalina ka tiketi kano mukolo gw'abantu babale gwadde gw'abantu babale naye nga guli executive nnyo nalabye Rema ekintu akisuddiya nnyo ngalinga asindika obubaka Rema kyadde kimukakatako yali kimukakatako abayimbi bayimbye twalidde ne Rema twalidde ne Maureen Nantume twalidde ne Spice Diana twalidde Pastor Wilson Bugembe twalidde Shasha Brighton ba Giovanni Luzinda Pastor Bwana Tolo ekivu kyabadde musombola abantu kwabadde kye tuyita open bar wabweru awo ng'oliya n'onywa tebiriiko komo okunywa zi wine zikizo nanga teziriiko komo unlimited zibereya nga mwekoze bintu meya anyway guli omukolo ogumanyi ekyaludde okugulaba tubadirizaako nate abatulaba ku MC Meya live mwebale kutulaba notugoberera abaana bali ku Beyond the Newsroom njagala obategeeza nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala by the way Meya twatandika omukutu gwaffe gwadde ne exclusive naye nagwo gujja mpola era gutambulidde ddala guwezezza basabbu 5 kati gujja tambula gujja ate ogwo twagala gukwasa Meya
N'ebirala bingi byonna tubeera nga tubikutuusaako babuuzaako yonna gye muwangaalira mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo kwoteeka ne bannaffe abawangaalira wabweru w'eggwanga nga mwenno mugamba ebikwatagana ne ku nsi yammwe Uganda n'ebifeeka mubyagala nnyo era mubyawuliriza mwebale nnyo mwebaliridde nasaba musubscribing ate ne video eno mukitubere like MC Meya sooka obuuze ku balabi baffe aba MC Meya abatulaba ffenna mwenna yonna gye muli tubeebaza eddoboozi si ddungi nnyo n'ekisenyiga kiyeguyego omukulu annumbye waka naye of course I had to give him akantu kubanga nze training center nkugambye wena ku social media oli ku mukolo gwa Chosen Beck omugenyi omuyite yabadde ne card mu Kampala z'omu ku basiimi abalondeddwayo kubeera ku mukolo guno omanye yasinga ngo trendinga ku mikolo bwe gityo ye yabanga omusiufu era nga bagamba ku mukolo tekula musiu kati sade musiufu rade nyambadde bulungi nnyo bye kanzu yange bukadde nga 5 awo bye koti bukadde nga 8 awo bye sawa ku mukolo mitwalo 3 bye kiweta mitwalo 10 bye kiwewo millions 2 bye ngatto millions 10 nalabye me yengato yo wajiguze wange yabadde nno ogirabe eyo yajiddwa Germany wanji yajiddwa Germany amukolo mwagutadde mbwe mutyo gosagana okusaga Germany gye yajiddwa ngamwagoetegekere nnyo gosagana okusaga ayi bambeera awo ne mwesudia mga kasajja sebo fe tuli bambazi Meya tuli bambazi amukolo no mwagutadde mu sente anyumeza gwakowa bambazi nno MC Meya so olugendo oluno olw'omukolo lwabadde lutya twasooka ne tulaba nga bategese omukolo nga batugamba nti gugenda kubeerayo ne gutabaayo ne baga tugwongeddeyo after being postponed then finally ne gumala ne gukola ki ne gubawo naye ng'ebigambo bikola ki zaali stanti oluvannyuma lw'okuwulira nti waliwo abali beepanze okulemesa omukolo ogwo tuva gwabadde na lwakubiri kizibu okusanga omukolo gwo olwokubiri abaana bakoze omukolo naye mu mbeera y'okukukuta y'okunyigirizibwa nga beeraliikidde nti wayinza okubaawo ekikyankalanya omuki era Ssekajja tugambye mbabuulira ndi mugole naye siri mugole yenna aneetantala okukyankalanya omukolo guno siri mugole ajja muyisaamu wangi yakiruwoningiddewo ndi mugole naye siri mugole mbabuulira jangu ng'okimanyi mukolo gwadde mulungi nnyo lwakuba nti security yabadde tight nnyo naye byonna nga biva ku ki kuzimu ku rumors nagumu kubagabadde baga nti waliwo abavubuka luzadde bateekeddwa okwaga otaataaganya omukolo ogwo ani oyo abateekateeka I don't know neze ge nawuliddeko era labye abasirikale ba UPDF labye buli kitongole kyonna kyabaddewo ku mukolo nga mulinga bagenda mu lutalo guli omukolo bamayinja Meya so mbadde ku social media mainly ku TikTok nga gwe trending subject naye lwaki abantu bakwetese nnyo nga bagamba Meya oli munnanfuusi toyinza kubeera awo mukwano gwa Amiri gwe tulaba ne ku Amiri Foods nagendayo nensasula emmere oleke kundisibako Amiri nagendayo nensasula emmere nga boogera mu restaurant y'omuntu omulala yenna n'omubuuza nawe yes kubanga nze mmanyiddwa so kujja mu kifo kyo n'otayagala twekubye selefi musajja wange yes kaddemu so kujja mu kifo kyo n'otayagala batukube selefi okateke ku akawunti yo ne bakwebaza kati muleke kunnesibako ewa dictator tuwandibadde gwe kati bandimpise nandiganye bakuyise ngamba wansonga kirwa kinganye ndi mukwano gwa dictator ajja kunyigira ku ddiru ki nze njagala ba Newton munnange ateeka mbeere wakati sijja ku ebyo byabufuzi munnaali musanya geja ng'osanyukireko bisita bya nnaku nze gwatagambye kusonda ssente ebyo byembeereramu ddala n'ebyobwerere mulimu nze n'ebyobwerere tuli tuti okujja okulya obuli okunywa obunywi ku mmotoka nga njirina wacha wewe naawe kati bansi bakoze ku dictator Amiri bane ndeke n'omukolo gukyangoya munemeddeko obusajja obwo banenge oli busajja bubi nnyo kati gwe okyusigidde dictator Amiri mukyukidde naye awase tampita ku mukolo gwe
oba kuyite oba mpite ate bwana mpita jagera njirye oyo dictator mino chali wange yansabira ne kukaba namulengera meya Allah wa meya byasinga okwagala yes nene kunkalo tuzaagala nga bogera ne ku byokusaba obusabe nenkalo lumu tuzeetaaga kati wotyo n'omuvaamu musajja wa saamuvuddemu nagenze ku mukolo gwe yali ex-we mama w'abaana be sebo dictator Miru oba Chosen Beki ekyo bwe kigaana dictator Miru yaswala ntiraba mukyala mama omwana baaswadde bwakiri sadde na mutuufu okusanyuka yadde mutuufu kati ogajigere ki waliwo ekintu ekijjo mayidi heartbreak ejjanga nga laddu waliwo ekintu ekijja n'otukano gaki nyiige nkole ki ng'olina kuseka busesi from seen people seen things nga kyandibadde kisupakolinga obulamu bw'okubanga oli ku climax esemba but you end up laughing why kubanga kikususseeko tolina magezi gaakyo eka dictator Miru had no right okulemesa omukolo gwa Chosen Beki nze ne bwonyiigira mukwana badde ku mukolo gwe kati bwewanyiize emmere nenema kulya nenema kunywa ka juice nenema kusanyuka kuba amazira bia amazira gesplangako ewa katonda wange bia amazira ate njogeza n'amaanyi mufe bavu wakufa kati oba wabubaka kimeya ate bwawe bubaka ki abantu bwe batyo kolera mukazi wo byayagala bamukoze bubi bannange kolera mukazi topic y'omukolo kolera mukazi wo byayagala ebyo nato jja bifuna nate n'okuta omuntu tegeera n'okutegeera mukazi wo biki byayagala oyo banga byonna byali omukolanga mukazi yayagala mbaga nga byonna owooza nabikola goba ebyo namukolera yes ebyo yali tabyagala yali ayagala kumwanjula meya sebo ebyo nga tubitadde ku mabba ofuna otya kaadi ekuyita omusajja wano yampita wasekajja nankubira essimu nanga mukama wange kusaba ojje obeere ku mukolo gwange ate nkuyitire mu bitiibwa by'ekitalo n'omuntu omulala omu mukolo genda kubeera gwa numbers gwa kaadi ojja kusanga erinnya nga lirina saaza erinnya lyange gye liri eri nga baaliwandiise dda omunene mu gavumenti itawo MC Meya so nafunira ku musajja but of course n'omukazi yali akimanyiiko nti I'm going to attend ira banjabye ne banyaniriza nafunyeko akadde akanyumyamuko nabo small time ne banyaniriza era tubadde ffena omulala musajja nga nkubira ngira ayongera okuddamu okunneebaza nga azeeva ku tiimu eyo Meya ne tiimu empanguzi bati nzati nze ni musajja wano mbatu be munyina yaja kibagamba nakati ba influencer be munyina wano abagezi ku internet nze protecting gundi reputation yange nze lwaki ngwa ne tiimu enafu nze mu process awo nyina bwe nsobola okukizannya ne mutakitegeera ne kusawe sema nembeera mu bali mu kujaguza obuwanguzi naye nga mu kusooka temwandabayo oyo ye meeya omutuufu meeya omutuufu yaliwa nze mu processing eri mu kutambula muyinza obutandaba mu kutandika ne muyinza okundaba ku ssaawa esemba nga ndi omu kwabo abali mu kujaguza obuwanguzi ate nga n'abaliwo bongera okunnyaniriza n'okunkubira saluti nga banneebaza bimirimu gye nakola naye nga ggwe omulabe tojjukira wawe nakolera kyekikufuula ow'enjawulo yes nze saagala kubeera ku tiimu nnafu paane tiimu ennafu mbi nnyo deni tiimu ennafu terina makulu meeya sebo twabadde awo omukolo gugenderera guggwa katulaba obumeseji bw'abantu obutandika okuyitingana awo nina meseji nalabye n'ensoma nenkwatako nnyo ng'omukulu agamba congratulations Sekajja weebale kuva ku lujja omwana Chosen Beki amaze n'akola ki n'akujja ku lujja n'olwekyo obufumbo bw'oyingidde bulinga kiyungu ogenze kufumba omukane bwekweyongera ogumiramu
So congratulations, chosen Becky. Namulabye post eyo naye matamu just bali kiyite ntya abantu abamu nga bo abalabe be balina tebabamala kati ye yakwata yapatana omulimu gw'okwongera okunoonya abalabe ne wekiteetagisiriza deni weewalanga nnyo okutondawo abalabe ne wekiteetagisiriza kati ku mukolo gw'abano nga bwe gwabadde really why would you post such a thing? Ziba tobaagala but it is better you keep quiet. Kiyite kati gwe teebereza Ssekaggya singa alaba oba post eyo obulamu bwe ki kyomutaddeko kintu kyomutaddeko mutima gwe olowooza ali kwerabira. So tulina abalabe twetonzewo nga ffe tubeetondeddewo we wanayingi someone takuliko takumanyi and you post such shit. Ekyokubiri ebyo byonna tebikyayamba njagala bategeeza mujja kwogera mujja kupostinga but tebikyayamba. The guy is now enjoying the animal. Every day now. The man paid the animal to dance it at any time, at any day. The man did what? The man paid the animal to? And the purpose of buying it is to dance it to the maximum. Yes. So let the man enjoy his animal. In peace. In peace. The guy has struggled so much. The guy has struggled. Do you know how to? Do you know okuvuga ngo omuntu oyo ekireke kyonna? Do you know? The guy has struggled. Let the man enjoy his animal. The man yagenda nasiga and now he's harvesting. And my brother, the only advice I can give you, try as much as you can to dance that animal. To feel that she never got any dancer like you. Kadem Ssekaggya. Dance that animal to the extent of her feeling that she never got someone the dancer like you. Yes. Agenda kwagala Ssekaggya. Magombe ge gajja okukola ki? Gosaka. Wangi. Becky yagambye. Olaba. Nzalira. Babadde bankuba empi. Gye babadde bankuba. Atona nkyadde waffe. Becky takisusiza. Sirina ekyozo kiga nti omwana oyo abaana abamu ba musajja oyo. Ogwo omukwano teguyinza kutandikira mu wiiki emu. Teguyinza kutandikira tugulabidde awo. Ate abayimbi beegumbulidde okulya ababavuga. Koze ne Kalo. Saagala mwogerako Kalo kapa yo nagisiima nnyo era nayo nkolerera kaadi. Nayo nkolerera kaadi. Kadde kona Kalo natongera ajja gye bataakwa yali ya Irene Ntale. Irene Ntale anti nagwo gwalaba yaani. Ko gwali gusoboka okuguyinga nawo gwatu. Era efuula nnyo corporate. N'ekikolo kye kiva kyatulendinga. Kisiima. Kalo natongo by the way, I might get a card. Feka twasazeewo nkolerera card. Okolerera card. Vengayo nze mbawe mawulire agavuddeyo. Because bakwasa afunye card nandibadde mbawa mawulire. Ate kati twandibadde tukunoonyaako. Kategedde. Wumbwa. Nze olwakulengereddewo mu kooti kanzu n'emmanyirawo akantu kalumye. Otegedde. But we enjoyed by the way. Yabadde muyonjo. Mwanyumiddwa nnyo mukolo. Yabadde muyonjo, yabadde ambadde bulungi, erivubuka lyanyumye, lyayambadde bulungi. Yabadde ku mukolo. Soko tusiigire ekifaananyi ky'omukolo ekituufu. Nange yabadde abiraba ku social media. Omukolo gwabadde kiki ekyabadde wali. Naye ng'entimba gye bagutimbyemu. Eri fantastic. Tewabadde basiiwuufu. Abagagga emmotoka ezabadde wali. Ate omukolo gwabadde mu vibe ng'abantu basanyufu. Professor Ju, Chosen Becky Ju, Professor Ju.
Aboogezi baziwanga bagambwe nga boogezi. Walina omwogezi atta omukolo. Abantu abatta omukolo balinga bana abasatu. Yes. Ow'ebidongo. Yes. Omwogezi. Yes. N'omufumbi. Babadde ne Pioneer selector DJ Pioneer Pioneer bikoze bityo guy selector Pioneer. Negwe. Nagenza okulaba nga baleese ne Charlie wange omu ku bensingo kakasa ba photographer abalungi ba videographer. Bamuyita main edits. Oyo mmanyi edits yabadde. Twabadde ne Sozimo. Omuyimbi oyo. So byali massive nnyo. Guno mukolo bwe gutyo. Mukolo gwabadde mulungi bannange. Simanyi na mwaka guno omuntu alina mukolo gufaana gwa Chosen Bek. Omukolo gwabadde mulungi nnyo. Mukolo gwabadde k'abakungu. Mukolo gwabadde k'abanene. Gwe nafunye n'ekyozo nti omwana yakasoma wa Professor Dakituufu Sirinyi. Hamanyi. Ebitiibwa ebyo era nabadde awo jjo. Ne ngamba bino ebitiibwa bya Professor Ssekajja by'alina. Omubiyinza omuleetera obuzibu ngassa. Amatu. Ngassa eyafunye obuzibu. Alabika musajja muyivu. Wana yeba lecturer ku university ng'omwana musomesa wa ku university. Wanje taata. Wakabala nti omusajja lecturer. Ate lecturer kufuna wa Professor. Yes. Ba lecturer from Makerere University. Taata sabula tugende. Nende bakuba simanya bagundi ba lecturer from Chambogo University. Vice Chancellor bonna mukolo gwe gwita. Bonna nga basitudde. Ibanga nti oyo musajja alaka ddala kituufu Professor. Ebitabalaka abisoma. Yabisoma. Kubanga n'oluzungu lwadde lungi ku mukolo. Ne meya. Wadde bwana wadde tukwatira ambuleera nga tebuganya musana kukuba. Mbadde nakubuuza nti nga butukwatira ambuleera. Ne banne byabadde wali. Nga wali obwana bukuleetera emmere bwe bogenda kulya. Otambula n'olonda kyoyagala kati koneka kuleetera. Nabane Chief Godwin bannaye we yagalide mulimu ogwo. Wasooka keya. Yakoze n'essomero. Esomesa abaana ofumba. Kisoboka. Akigwana. Kyadde wali okimanyi. Nalabyeyo Mama Chicken. Nayo Subi Queen owa Subaru. Nalabyeyo CEO Info Trust. Mukyala Jebbi nalabyeyo mukyala Nzola simanya. Phoebe. Banne bachoze ne Becky nnyo. Nnyo. Abo babadde nga bamubeerera mu nnyo ne mukyala CEO oyo. Mukyala Jebbi. Nalabyeyo abantu bangi ab'enjawulo. Kwegamba omukolo guno gwabadde gwabanne. Gwe ng'oli munnange. Yes. Wayitiddwa. Yes. Kati gwe Ssaabajjonkezi. Waliwo kyova tosobola kulya bagujjonkera. Kati ogujjonkole wabaddeyo. Ffe abadde leka tukuwa ekituufu. The party, the function was so good. Naye meya ku mukolo guno gwonna ogwabbe abaana badde balina ebibuuzo bye beebuuza. Taata Becky basoose kwagala mugaanira nabweru. Era ne tubirabawo ne tugamba akazeeko okulabika kwe kulaba nga taata yeesitulidde essowaani nga banteereko wano banteereko wali. Nendabaawo Calvin Kanja nga agamba ddala ku mukolo mulamba kwabuliddwako omwana kumu abaana be waka asobola okutwalira taata emmere. Ekyosiga kyokungula. Saagala ndi wa Equity for Men saagala nnyo tuwolereze. Taata teyabeererawo baana. Simanyi n'ekyosiga kyokungula kye twalabye kye kyayinza okuba nga kyasasulira. Kirwamu na nnyo. Saagala twegeziwaze nnyo twefuule ffe tuli batuukirivu nnyo. Nedda mukwano. Kyeyakolerera ekyo. Bacritics bagamba nti omukolo gwabadde gwakita mu lujja. Mukolo ki ogw'okwanjula ogukolebwa mu gadde. Bati okukyala baakyala. So wadde tulina okunoonya ekifo ekigazi omunaatuuzibwa abantu baffe. Kubanga omukolo gw'okukyala baagukola mu nnyumba. Meya mu mukolo gw'okwanjula waliwo omukolo omulala ogukolebwamu ogw'okuzaalibwa mu maka. Kati babazaalidde wa kati okuzaalibwa mu nnyumba ekitegeeza nti gy'ogenda obeeramu. Some things you need to be modern. Kyoga tewali abakola omukolo gw'okwanga bakoledde ezi Dubai. Kwegamba obulombolombo bwaffe mugenze mu bukyusa. Alidde tusobola nga twabigatta lumu wali mu kukyala. Sifuuka modern yakola omukolo guli modern. Era bagenze ne balaba byonna. Omulama yadde twewunzawunza n'omulama gubeera gwa wano. Kati twewunzawunza. Nemeya.
ku mukolo ogwategekebwa nalabye ebintu bye baleese nga baddugazza olujja nga biva eno n'eri ddala ebintu bino Ssekajja ye yabikoze. Gwe lwaki obuusabuusa nti si yabikoze? Ffe abamu abali eno ebbali tugamba kyoze n'impeke. Gwe omanyi famire y'omwana oyo gy'ava muti y'amaanyi. Gwoba okiŋŋamba famire y'amaanyi nsana girabye. Anji taata. Famire y'amaanyi ate bikonga abasajja bavuga zi Hammer. Mwabadde abasajja bavuga zi TX. Mwabadde abasajja bavuga zi Land Cruiser. Mwabadde abasajja bavuga emmotoka ez'ebbeeyi. Nga be ba famire ya Ssekajja. Yes. Bano basenga simanya ko jja bikoze Hilux ze bajiddemu. Meyaleka naawe. Ze kugambye. Eyo ye famire ya Ssekajja. Ze kugambye. Kati bino bye bagamba nti Beki Bambi yeewasizza ataddemu nnyo amaanyi ataddemu sente nnyingi. Ne baba yataddemu ayinza oba yataddemu ng'omukyala. Akudde ne mabanja lwakwewasa. Gwani agagudde mu mabanja ye muyimbi no kyoze ne Beki mugagga bakugamba abayimbi abalina ku busente bwabwe. Omukyala alina bookings z'otanyina. Ekyokubiri tiroba yataddemu ayinza oba yataddemu kakatontono naye okwongera ekintu okwongera okubeera colourful ng'okuyambako omuntu ogwo mwagalana because mukwanjula kuyambagana. Mukwanjula kuba kuyambagana naawe nzija wamu nammwe famire yammwe ekwatamu netegekera muwala waayo omukolo okuweesa okumanya abako abaze bagenda kutuukirawa. Yes kyetwalabyeko yesterday. So kati bino ebiri eno mbwate Beki yeewasizza Ssekajja munnange gumya mavivi kanyavivi. Tewali Ssekajja yawasizza nze bagambye n'abaana abo tunyala osanga nga kuliko abassekajja ate abaagala nnyo. Criticism yatesobola kubulamu kubanga kyoza ne Beki omuntu ayagumira internet tyemukalakasa ebbanga ppanvu kate kyalina kyemugamba n'akaaba n'abyezannyiramu. Kyalina kyemugamba. Meya kiki ekyenjawulo kiwalabye ku mukolo gwa Ssekajja ekitalabika ku mikolo mirala? Engaba y'emmere eno bakyefu engeri gye badde bajja mu kidaala basore bajja nga bakutte obusaniya nga babuwuba bakuwa bw'olondako bebaddamu bazina ibintu nentyamu. Oyo ye Godwin. Nalabye ebintu engeri abayimbi gye bayimbyemu ng'olaba bali love sebo omukolo ogusitula Rema ne gusitula Bugembe Maureen Nantume Spice Diana Sozimo Stabu Wanatolo omukolo mu Buganda waguba gw'amaanyi. Ekirabo yadde amala okuyimba ng'atuula nga bamubeererawo si batebazze kugenda kudduka buddusi. That first seat n'ebirala nga bigenda mu maaso. Meya tugambe nti Beki y'omu ku bayimbi abayisa obulungi mu banne kalabika mu banne bakukakolagane kanako nabo tuko sikakasa nti abayimbi badde ba ssente. Beki ono alinamu ekitunga ekyenjawulo. Nno ekyenjawulo kiri ate bangamba ne mu kisenge kalungi mbu. Mutakaso akuleka kyekimu era ex waka agenda gwe ddalu nnyo kigenda muluma. You just imagine ng'omukazi wo waliwo kyaliwo ekito kyalinga kati omusajja waffe memories only just memories. The only memories ezimu muto kyalinga zokka nojjukira. Yes bangaba kalungi kalungi. Mbadde bagamba nti Ssekajja yeewala ennyo mikwano gy'oliraanawo kumpi omukyala. Naye mukazi nno kati yazze kufumba oyo kati. Fana yalina provinga society nti tebijja gaana. Ayinza ofunayo photograph omulala. Oyo kati amaanyi. Wali omusajja w'omugattako oyagala ki alina height alina kala yennyini ey'abasajja alina ekirevu anyumirwa engoye anywa pawupuli ekitegedde oyagala ki wasaawa 2 oyagala ki? Beki yatugamba I am fertile family planning zaŋŋaana kabazaale bagamba omusajja n'obulimi mulimi ajja mulimira emmere y'okulya. Ssekajja mulimi bagamba mulimi n'obulunzi
So in simple terms, he's a farmer. He's a farmer. Kayimba imba kam. Gwe Miro nimiro. gwe farmer. Nenkukabala. So expect fire. 1, 2. Yes. Just expect fire. Yes. Kakati. Meya nakulabye ne family ya Sekajja. Ono sister. Banange meya sashoka. Banange meya webale. Meya family ya Sekajja nga yakugize nnyo. Kati ngabo weewuunya n'okwewuunya. Kubanga side zombi zadde zinkalakata. Ngali ya Chosen Becky tajjukira nti nabeererawo Chosen Becky. Naye gamba kati kazze kusunga biki. Munne natuse mu family njagala kutegeeza ba family eri nga basanyufu. Nga bannyaniriza banneebaza byenkoledde muwala waabwe ne mutabani waabwe. Wow. They are very happy. I got money from them. They did each and everything to appreciate me. You got what? Nafunye ne ssente nga banneebaza for what I did for their son. Ogenda kunjokyayo. Nkubuulira. Kisola vano nga tonjokyeza. Nkubuulira. So basiimye. Basiimu nnyo kati simanyi mu abalala aboogera. Family ye eri nsiimuuzibu. Manyi before nga tetunnakola ndabye Sekajjaawo ng'akukubirako. Yes. Nga naye anneebaza. Yadde akubye kwebaza. Nga nneebaza omulimu gwe nkola. Okuba nga nabadde ku mukolo gwabwe. Naga waguweesezza omukola ekitiibwa. N'agamba ate gwali mu kutrendinga. Meya, waweesezza omukolo ekitiibwa? Nayambadde n'ennyuma. Ayambadde n'ennyuma. Nnyo. Musajja wange. Kati kwegamba. Watudde nokkakkana oli tiimu. Chosen Becky ne Sekajja. Tebasobya. Abo tebasobya ate ekyokuba ekapo gye twasiimye omwaka guno. Naye ye kapo kyomwakola ki? Gye nasiima nze omwaka guno sinaawo kapo ndala awo. Pozi ya Levikson nayo nagisiima. Eno yagundi saagisiima. Eya Irene Ntale saagitegeera. But ya Chosen Irene Ntale mumuyisizaamu nnyo. But eyo nagisiimye nnyo. Wagyagadde? Agyagadde nnyo. Nali nagyagalirawo dde wano. Nze nagirabye nga eyo kapo it will end in church. Wagirabirawo? It will end in church. Abasiraamu nga mwegumbulidde okwagala abaana baffe abatali bayisiraamu. Becky agana siraamu kalabika. Bulungi nnyo. Kyekyo. Becky yasiimye aka animal. Yasiimye. And musajja the moment you see Ethan, the moment you see omuntu asaze omukola ebitegeeza he is now free. He is now okay with your animal. The moment the animal is not good, is capable of doing things, those are the repercussions. Oh wow. Yes. Ebibala byebyo. Once the animal is sweet and nice, those are the fruits. Those are the repercussions. Meya nga politics mwamuyitiriza mu mukolo. Nalabye essanyu nga mufu ngalinga tulinga bali okulala ya Bobi Wine. Twabadde Masaka tusuubira ki? Ate Bobi Wine mukwano gwa Chosen Becky. Ndowooza ye yabuze ku mukolo. Yabuzeeko. Kyagu. Kyagulanyi. Abako bannazaala era ndowooza we twabaweredde awo Nazaala omayinza oba yagudde mu kifuba ky'omukomo botamanyi. Ndongo yakubye kyagu. Nga tukyabijjukira. Twanyumiddwa nnyo. Erewe akadde tekatutuuse. Katutwala. Okala kakadduse. Erewe ndowooza Meya tuddemu tuddingane. Kale twenoonyeeko bankya tuninge tubawe kubanga ebya Chosen Becky tebigwa malojja. Byawalukagana byo bibiri awo. Tujja byogerako nabyo. Inshallah tabarakallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.